Leero tubaddewo nettu etwadde abasiibi abakyala bavudde Kawempe bavudde Nakawa bavudde Nakulabye bavudde wano mu Central mu Kampala tubadde nga tugaba emmere era buli omu akadeya katutte kabaddemu almost kilo 3 naye nga bagabanya ne balaba nti batetenkanya abakyala bagenze nga basiimu siwuliddeeko omuntu yenna ayemulugunya era batafunye bakomyewo ne bantuukirira nembagira eri mu ffumbiro lyange nembeera nga mbawa era nabo bagenze nga basalifu at least nfunyeyo abantu abansapootinga mu mulimu guno sikukola nzekka ekyo kintu kikulu nnyo ate n'ekirala nti bw'oweewaayo niyayo neyagala nti esapootinga abantu owa community era Allah subhanahu wa ta'ala akusapootinga ndi musanyufu kubanga kino kintu si kyangu tufunamu okusoomoozebwa okungi ku ngeri y'abantu oyinza okuwa omuntu ekintu n'asanyuka ate omulala alaba munne atutte ekisingako n'atufumuka naye bwe bibeeramu mu bantu naye nze ndi musiimu nnyo nti buli omu avuddewo kyala bansabidde edduwa kyala babadde wano nammwe mubalabye nga basanyufu nnyo era tenti yaffe yiino etandise tutandise okufumba era tujja kusiibula abantu mpaka ekisiibo kiweddewo inshallah ebintu abatusiibuludde tusaba Allah abenga agazi emali yabwe Hajjat Sophia tusaba Allah ayongere okumuwa obuwangazi obuyitirivu ennyo olw'okuba atusakira netubeera ng'abeera ffe abamufuna mpola abawansi netusobola okufuna byetusiibukirako tusaba Allah abenga amusasula mu bulungi bwereere barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira fi dunya wal akhirah wa as'aluka aljannat firdaus sigadde ndi Hajjat Ramlat bint Idris ekisiibo tubeera tusiibula abantu mwezi kuva kutandika kutuuka webuggweerayo tusiima nnyo Allah subhanahu wa ta'ala okulaba nti omwezi agututambuzamu bulungi n'abantu baffe betusiibulula tusiibula abantu bali mu 405 naye bonna bajja ne balya emmere bulungi ne banywa kati ente eno y'amaanyi ate yakitiibwa ate ekitiibwa kidde eri Allah subhanahu wa ta'ala kubanga asobozesa okutambuza tente eno